mbadde mukwano wa Kato Lubwama nnyo. Kusooka twakola ffenna mu Palamenti. Ekyokubiri ffenna tubadde tusula Mutundwe n'olwekyo abadde neiba wange. Ate tubadde n'ekiti kyaffe kye bayita Lemonade Fitness Club. Kato Lubwama abadde abeera ku Lemonade kumpi buli lunaku nga bwe tukolera exercise kyaffe, era wadayotera omuliro n'abeerawo paka ssaawa za kwebaka. N'olwekyo mbadde n'abantu bangi abaagala nnyo Kato Lubwama, ate babadde ba kilabu yaffe ya Lemonade Fitness Club Mutundwe, era bazze bangi. Twamazidde okutuusa obubaka bwaffe bwa $2,340,000. Tulina n'ekimuli kyaffe, era nsaba ba Lemonade Fitness Club oba muli kumpi munkwatireko tuteekeko ekimuli kyaffe nga tusiibula mukwano gwaffe nnyo Kato Lubwama. Nze mu famire yange n'omwana bamuyita Bidugu. Lwaki? Bwa Kato. Kubanga Kato beyakolera eggwanga lino naddala kuba akatemba. Nesina kulaba okujjako Ssenkubuge siasa amuddirira. N'olwekyo mbaniriza mwenna mbasiima. Ndaba ne mukwano gwange wuno Dr. ani? Dr. Bosa ndudde okukulaba mukwano. Mwena mweyongera okukolera eggwanga nga tuyita mu byemizannyo, nga tuyita mu byakatemba. Ate mwe ttiimu eyammwe yo nungi nnyo kubanga si ya mundu naye nga muyinza okukola ekyukakyuka nga muyita mu mizannyo n'okwagalana. Mwebale. Baliwo aba Lemonade mujje tuteekeko ekimuli kyaffe. Lemonade bateekeko ekimuli. Bakungubazi bannaffe ekitalo nnyo kitalo ddala. Amanya Mariam Nalubega muliraanwa wammwe okuva e Butambala etava muto. Kato Lubwama neiba ate Lubaga yabadde nga ntwala nga MP wange. Katonda amwetuumula ekyemirembe. Mikwano gyaffe mwenna bitiibwa byammwe eby'enjawulo, tusiime nnyo okubalaba wano. Amanya nze Joseph Balikudembe Mutebi, nali mukwano gwa Kato Lubwama. Kato yali mukwano gwaffe nga family. Nasembye omulaba ku bbalaza ewedde ng'ategeka omukolo ceasefire. Ebigambo byayogedde bye bitegeeza kino kyonna kye tulina wano olwaleero. Obumu kyekisinga kyonna. Abantu ebigambo bigenda waggulu n'amaloboozi ne wagenda waggulu, naye tewali kikira byonna ng'okubeera obumu. Mbakoowoola bassebo ne bannyabo mu bitiibwa byammwe eby'enjawulo, mubeere bumu, tujja kusobola okutwala omusajja. Bakungubazi bannange mwenna, amannya Alhaji Latif Sebagala Sengendo. Kato abadde muganda wange munafumbe munnange, era omukolo gwe twasembyeyo ne Kato gwabadde bugerere kiyammuli ku Sunday ewedde. Kitalo nnyo kitalo ddala. Basolida mwenna mwebuli, bane basolida mwebale nnyo mwebalidda byonna bye mukoze. Kitalo nnyo kitalo ddala. Mukama Katonda tusaba Mukama Katonda abeere ng'ayongera okulabirira abaana ba Kato Lubwama. Mwebale nnyo mwebali ddala. Kitata nali nebonalebo Kato Palamenti ey'ekumi nzize kumwerekera Kato awumule emirembe. Bakungubazi bannaffe mwenna, okusookera ddala nze nja kukola gwa kwebaza. Amannya bampita Ibrahim Kasozi. Kato Lubwama abadde mukadde wange era abadde ampita mutabani we. Naye njagala okubeebaza mwenna, naddala abayimbi oba bannakatemba. Mwatulaze omukwano, naye omukwano ogwo ne mu bulamu mugulagenga, kijja kusobola okuba nti kituyamba. Ekintu kimu kyokka aboogedde ku Kato kye batanamwogerako, kye njagala okwogerako, nti abantu abasinga Kato mu by'obufuzi badde bamulabanga ayogera ng'asaagirira, naye Kato abadde mu bya ddala.
abasinga mu byobufuzi twogera ne tusanyusa, tusobola okwogera buli omu n'asanyuka n'akola ki, naye nga tetuli mu bya ddala. Kyova olaba tugamba nti kakati time yakujjako omusajja buli omu ng'atandika okukola ki, ng'okuweta, kuba twogera buki bwogezi. Naye Kato abadde ali mu bya ddala era ng'ayogera bya ddala. Bangi badde bagezaako omuga nti Kato agamba tugende tulye, ate mu Palamenti eriyo ekyekirala eno eya Museveni awatali kulya. N'olw'ensonga eyo abadde ayogera mazima naye ng'ali mu bya ddala. Kye tulina omuyigako bannabyabufuzi abaliwo, tuleke okukyamuukiriza abantu, tubeere mu bya ddala. Tujja kuba tusasudde Kato. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bakungubazi bannange, Ssebo leader of opposition in Parliament, Ssebo Mulodi wa Kampala, abakulu mu biti ebyenjawulo, obudde n'embeera gye tusobola okwogerera ku mukwano gwaffe afaananga Kato, wadde tumaze ennaku 7 nga twogera, tebisobola kutumala. Nze Kato abadde mukwano gwange nga mukoddomi wange. Ngenda kumwogerako ebigambo ebisembayo 2 oba oli awo byesobodde kwogera mu nnaku 6 ezasoose. Kato abadde agro industrialist. Abamu babadde tebamanyi Kato ebiti ebyenjawulo wano weebiri, bannabyabufuzi, bannakatemba, bannamawulire. Naye Kato abadde munnamakolero ow'obulimi be bayita ba agro industrialist. Era abatamanyi afudde yatandikawo kampuni ekola omwenge gwe bayita Zoliga. Era ng'alina ne kampuni ekola obuwunga bwe bayita Biiso. Ebyo ababikola babeera bawaniridde ekisaawe eky'obulimi ate nga bannamakolero. Omulundi ogumu twali twogera naye nga twogera ku kigambo kya Zoliga. Kato n'aŋŋamba nti factory ya Zoliga yasazeewo agiyimirizeemu kubanga bwe yajjanga eno oggula embidde nga mulina ntono ezisobola okumuwa omwenge ogusobola okusatisfyinga dimandi ey'abantu abadde bamusaba Zoliga. Era abadde yanoonya eka z'ettaka 20 embidde azeerimire. Baseba ne banyaba abantu b'e Mawokota, Ssebo mukulu wange Kasoosi Bambi, Honorable Teddy Nambooze, abakiikirira abantu baffe eno, tubasabe bongere amaanyi mu mulimu gw'okulima. Omwana w'ekitundu yabulwa embidde ezisobola okukola Zoliga amala, n'asalawo ye yennyini y'abaafuuka omulimi ate y'abaafuuka munnakolero. Era ekkolero eryo lisigaddeyo ekawempe. Ekyennaku ekirooto ky'okufuna embidde ezirimala nnyini kyabadde akirina agenze. Naye njagala okuwa obujulizi nga nze abadde amanyi Kato n'abadde bamukubira essimu nga mpulira nga tuli naye, dimandi ya Zoliga yo tefudde esigaddewo. N'olwekyo abali wano abasobola okutwala ebintu bya Kato mu maaso, ekirala kye mulina okuteeka ku mwanjo ye ekyokunywa kye bayita Zoliga, kubanga abakinywa bo basigadde bangi. Omwoyo gw'omugenzi Omukama agulamuze ekisa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Basore bannyabo, erinnya Sempala Kigoze Emmanuel Sajja lya Beene, Kato abadde muganda wange nga tuba mu ssiga limu ery'Amagunda e Rwanga, naye Kato tumufiiriddwa nnyo. Ekikulu kiri kimu nze kyemumanyiiko nti Kato abadde asaaga nnyo, nti ne lwe lwala omutima abantu balowooza nti yali akyasaaga busaazi. Bannange tugumire ddala naye twongere mu maaso omulimu omukulu gwakomyeko. Ayi Ssaabasajja gwetusinze gwetusingidde ddala. Katulindeko Kato tumale okukakkanya embeera.
Irante ndewo nachokera